ko jako akawuwo. Twalibadde tusuubira obukuumi ku bisaawe nga kwe buli gye tusambira teriyo bukuumi. Ebika bino okuli ekyabalangira effumbe, engeye, ente, embogo, omusu, omutima omuyanja, emmamba kakoboza kw'ossa n'ekika ky'empindi bye bawandiikidde minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe, ebbaluwa nga balaga okwemulugunya kwabwe mu nsika y'ebyemizannyo era nga baagala okwemulugunya kwabwe kukolebweko ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno tezinnaba kuyitako. Tunoonyezza baani abateekeddwa okubaako kye bakolawo kubanga bino bye bigenda okuddako nti lwaki temwatulaba, lwaki temwatunoonya, lwaki temwatukubira, naye tumaze okukubira buli gwe kibadde kikwatako era n'ekiwandiiko ekyobuvunaanyizibwa ekibategeeza biki bye twetaaga kye mulaba nsoma wano kye tumaze okubasindikira bakirabe okwemulugunya kwaffe ng'era ezo z'ensonga ze tumusengekedera ze tubadde twogerako wano azitereeze. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza ku Kenlol Hotel Mengo, bano nga bakulembeddwamu omulangira Bamweyana Asadungo ono yayogerera oluli olulangira mu by'emizannyo ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde Katikkiro yasakira ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda obukadde 130 okuyambako mu kuddukanya ebyemizannyo wabula nga ne gye buli kati ensimbi zino tebazifunanga newankubadde nga baasabibwa okugulawo za akawunti ensimbi zino okubasobola okuzibateera. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Bwakabaka bwa Buganda ennaku z'omwezi 17 yatusuubiza ebika oba yali amaze okusakira ebika emiliyoni 13 ng'emiliyoni ezo 13 zigenda kutuyamba mu kuddukanya omuzannyo gw'omupiira ogw'abawala n'ogw'abalenzi. Naye mu kaseera kano teri yali afunye wadde omuno gw'ennusu ng'ate baatulagira tugulewo ne akawunti zikuba natuteera ensimbi. Tusaba lw'obulungi bw'omuzannyo guno nga bwe twasoose obagamba nti ffe tetuli bayeekera, tetuli bantu abalina bye twenoonyeza. Singa twali tulina bye twenoonyeza twalibadde mu kwekalakaasa. Bano bagamba nti baasuubizibwa ebintu ebiwerako nga bagenda mu maaso n'okubinnyonnyola bwe basinzidde okusaba abakulu bekikwatako mu by'emizannyo mu Bwakabaka bonna baveeyo bakawule ku nsonga zaabwe nga n'obwerufu mu by'emizannyo bagambye nti bubulamu. Twali twasuubizibwa okuweebwa ebintu eby'enjawulo era bye tusaba bituweebwe tubeeko kye twongera mu maaso. Twasuubizibwa emijoozi oba uniform gye tulina okusambiramu emipiira gye tusaba etuweebwe mu kaseera kano nga twazigula dda, tusaba ensimbi zituweebwe tusobole okubaako kye tutambuza. Ate babatuuze b'Nansana ko n'emiriraano bakedde kwetaba mu misinde egimbunabyalo mu kafe gwe baliko ow'okusonda ensimbi ez'okumaliza ekizimbe ky'ebyobusuubuzi eky'ekkanisa eya St. Stephen's e Nansana. Emisinde gino gisimbuddwa akuleddwa lya Ssebi Dr. Stephen Sebulime era nga yakulira omulimu ogw'okuzimba ekizimbe kino. Tuorganize emisinde gino nga bwebimu ku activities zetukola mu Nansana Parish okulaba nti tumaliriza projekiti yaffe eyatandikibwawo emyaka ng'esatu emabega era kati nga wetutuuse etandise okufuna abapangisa. So kati emisinde gino twagiorganize okulaba nga tusiiga langi abapangisa abalala basobola okukola ki okuyingira. Omubaka wa munisipali y'e Nansana Honorable Hannington Wakayima Musoke Nsereko wano wasinzidde n'asiima kaweefube ono gw'agambye nti abayambye nnyo mu kunyweza obuweereza bwabwe n'okusingira ddala mu kkanisa ya Uganda. Season tumanyi bulungi nti tuli mu COVID oba twakava mu COVID tulina okuba nga tuli fit. Ekirala emisinde gino gyategekebwa okulivampinga ebimu ebyo twakola mu church ebitatambula bulungi. So eyabadde alina omutwalo 10, 50 miliyoni abadde azireeta ne twetaba mu misinde ate gikuwa fiti. So olwaleero okwekudduka okw'okuzimba ate n'okukula spiritually. Kano Alex Kirabo nga yabadde omuddusi omukulu asabye ekkanisa ya Uganda obutasuulira abo bonna abaaliko abajaasi era n'abajaasi abakyaweereza okubayitanga babeerewo mu nteekateeka nga zino ez'okukola omulimu gwa Katonda nabo basobola okwefunira ku mpeera. Saba ekkanisa
bannange abasirikale mutuleka nnyo ebweru. Abasirikale naffe tuli bakkiriza, tuli bantu nga mmwe, tusaba buli ekibadde kiri mu kanisa. Ne bwe mbanga ndiwa tutera okuba nga tubeera n'emirimu mingi, naye singa mba ntegeezeddwa mu budde nsobola okusaba bakama bange, ate bakama baffe nabo bakkiriza ngafu. Tosobola kubagamba nina omukolo gwa kanisa ne bagamba nedda genda mu maaso. Kyotawayire Proscovia ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So nkubiriza abakulembera amakanisa bonna kuba ffe amagye tuli mu buli kitundu kyonna tulinga muddo. Tewali kitundu ewatali mu sirikale, ate nga abasirikale abo buli omu alina enzikiriza ye.